ezakaita ku ssaawa 3 ez'enkya ya leero ennaku z'omwezi ziri lumu tuli mu mwezi gwa Januari omwaka 2024 lunaku lwa balaza olunaku lwa lwa njawulo kubanga lwe lunaku olusooka mu mwaka lwe lunaku olusooka mu mwezi lwe lunaku olusooka mu wiiki nabwe kityo kya njawulo nnyo bw'obanga oli mulamu olunaku olwaleero lutegeeza kinene nnyo eri obulamu bwo. Manyi muli mu kaseera ka kuwumulamu naddala babadde mu bikujjuko olunaku olw'eggulo nga tuyingira omwaka guno omujja ogwa 2024 naye bw'oba oli mulamu kitegeeza nti oli wa mukisa nnyo 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 nga gyenkomeza. Kansoke nkuwewe bwazibidde ate butereevu tujja kudda tugende mu maaso ne programu y'olunaku olwaleero yegenda okutuyamba okusobola okulaba bwe tugenda okuyita mu mwaka 2024 ng'ebintu bitambula bulungi. Kimanyi wayinza okuba emiziko egy'enjawulo naye bw'onoobeera ku programu y'olunaku olwaleero ate ogenda kutandika olunaku olusooka mu mwezi olusooka mu wiiki olusooka mu mwaka nga oyina enteekateeka egenda okuyamba n'amaanyi amajja okuyita mu mwaka obulungi. Nze Maurice Mukime Mugave eno programu zikuka n'ensonga 2024 gwe mwaka mwetuli. Abo bwazibidde bintu bingi ebadde bigenda maaso nkimanyi nti mwabadde mu bikujjuko ebyenjawulo ya telefayini yakulaze ekirunga bwe kyatambudde ne mu makanisa n'ebitundu ebyenjawulo. Naye bweru w'eggwanga ate egaza embeera sinungi n'omulundi n'ogumu oluvannyuma lw'okuba nti Isirayiri mu kaseera nga bano bamalako omwaka ate mu Central Gaza oba mu kibuga wakati ate ebikompolo ebiyitirivu byo byasuze bikuba nga basaanyaawo busaanya embeera etali nnungi bannaffe omwaka bo tebagumazeeko bulungi. Mbadde nkugamba nti gwe omulamu ku ssaawa ya leero gwakyassa gwakyasobola okulaba akyasobola okuwuliriza weebaze Mukama. Egaza basuze bubi bwagenze okukya olunaku olwaleero abalala bakuba ebiriroliro bo nga ate ebiriro bye bafuna bya mundu na kubasaanyaawo embeera teyabadde nnungi n'omulundi ogumu mu lwanana lw'e Gaza kubanga Isirayiri bo bagamba nti throughout this year era emmundu egenda kuvuga okusinziira ku Netanyahu Prime Minister w'eggwanga erya Isirayiri yagambye nti 2024 emmundu egenda kusigala ng'evuga paka ng'afunye obuwanguzi. Awo nno twetaaga okusabira bannaffe abo b'omwaka tebagutandise bulungi ate omusajja abasuubiza nti bayinza notagumalaako bulungi kubanga agambye nti nga bwe kisoboka alina okuba emmundu paka ng'afunye obuwanguzi mu mbeera bwetyo. Abo tuva e Gaza nitugendako ate wali mu ggwanga erya Ukraine. Mu ggwanga wa Ukraine obubaka obweddwayo Zelensky omukulembeze w'eggwanga eryo abadde agerako eri eggwanga n'abategeeza nti Ukraine eyina ebizibu byeyiseemu bitirivu nnyo obungi okuli olutalo otanaba kuggwa lwe bakyagenda maaso n'okulwana era n'ategeeza nti bannange omwaka guweddeko ogwa 2023 nenjagala okubategeeza nti tukyalina okusoomozebwa okw'enjawulo. Tusabye ebyokulwanyisa okuva mu mawanga ag'enjawulo bangi bagambye bajja kutuwa naye bangi bagambye nti oboolyawo tebagenda kutuwa era n'ensimbi ze batugenda maaso n'okusaba okuva mu bitundu ebyenjawulo nazo tanza okufunamu obuzibu. Naye tulina enteekateeka nti guno omwaka tugenda kuteeka nnyo essira ku nteekateeka y'okukola ebyokulwanyisa ffeffe nnyini era enteekateeka z'okutandikawo factory ekola drones enwanyi era negamba nti yo yegenda okutandika omwaka guno gye bagenda okussaako essira era n'ebyokulwanyisa ebyo bagenda okubanga bakozesa mu lutalo bigenda kubanga byabwe kubanga alabye nga okwesiga abantu abalala okwesiga amawanga amalala kiyinza obutabayisaamu. Ababadde bagenda maaso n'okulwana agenze maaso n'abayisiimisa era nagamba nti mwebale nnyo mwebali eddala kubanga muwaddeyo era muli ba hero ab'eggwanga lino erya Ukraine. N'agamba nti omulabe waabwe Russia mu buli ngeri yonna bo bajja kwerwanako tebagenda kussa mukono paka nga basobodde okufuna obuwanguzi naye abategeezezza nti tugenda kuteeka nnyo essira mu nteekateeka ey'okulaba ng'ebyokulwanyisa ffe tubyekolera omwaka guno ogwa 2024. Russia n'egamba nti weewaawo bano abasajja nabo beteekateeka naye yo egenda mu maaso n'okweteekerateeka ddala okulaba nti nayo afuna obuwanguzi era Putin mu kwogera kwe yategeezezza bannansi ba Russia nti kituufu tulina olutalo tugenda mu maaso n'okulwana ne nammwe abalwanye mubadde basajja bahiro mugenze mu maaso n'okufiirira eggwanga lyammwe ate mu ngeri y'emu twangala okwongera okulaba nti nga Ukraine nga Russia twongera okwenyweza n'okulaba nga twongera okubeera obumu mu mbeera yonna esoboka. Awo
embeera bwetyo bwe badde mu bitundu ebyo Russia ate n'eggwanga lya Ukraine nga tuyingira omwaka omujja mu America. Era Trump omwaka guno gwakagenda mutandikira nga sigwe mulungi. Jjukira omwezi gwa November America egenda kubanga eronda. Donald Trump ayagala butereevu okubanga ajja okwesimbawo ku tiketi y'aba Republican ate butereevu asobole okubanga agenda n'avuganya ku ntebe. Bali Democrat nabo gye bali bateekateeka abaabwe naye Trump gye buvuddeko mujjukira Colorado lwe basawo ne bagamba nti Trump tagenda kubanga yesimbawo mu ssaza eryo erya Colorado naddala mu nteekateeka y'akamyufu. Era mu ngeri y'emu yagamba nti ajja kujulira ng'agamba essaza eryo olw'okuba nti bannademokrati be bananyiniryo oba oliawo kati balanze okusiga ensigo embi era ye yakakikozesa nga kabonero akalaga nti omusajja oyo waliwo abamulemesa oba oliawo okutambula obulungi n'okumulemesa oba oliawo okujja okwesimbawo. Naye ate essaza eryo yeegaseeko akatundu akamayine nako kagambye nti Trump tetugenda kukkiriza. Kyolaba ku ssaawa ya leero ze ranks abasajja ko bayimiridde akyabaleebya bw'ogenda maaso n'okufuna polls bagamba nti wana Republican wuuyo ali mu 59, DeSantis ali mu 13 ate ne Harry ali mu 11 naye nga waliwo n'abalala bangi ne Vivek gyali naye nga bagamba nti Trump ayinza okuwangula akalulu kano aka bannaffe bana Republican. N'essaza eryokubiri egaseeko ne ligamba Trump weetaba butereevu mu nteekateeka ez'okwagala ate okugyawo emirembe mu ggwanga erya Amerika ng'abantu bo beekalakaasa wali nabwekityo tetugenda maaso nakukkiriza kwesimbawo okusoma masaza abiri ng'amaze okusalawo nti Trump mukamyufu tagenda kukabeeramu naye yagamba akyalina obudde obugenda maaso n'okubanga asobola okwewozaako n'okulaba nti ate oba oliawo bino byonna ebikoleddwa high court ye gyasigadde okubanga agenda maaso n'okwewozaako alabe challenge bwenebeera okulaba nti asigala mu kalulu kano naye embeera si nnungi bitiisa naye yagamba nti ajja kukozesa lukakolyo kaabwe kabaleese okusobola okulaba nti ate agenda maaso n'okukyusa embeera bwezito eziyinza omulemesa okubanga yesimbawo kubanga kati amasaza abiri gasazeewo nti tagenda kubanga yesimbawo mu kamyufu kaago. Nga tukomye waffe e Uganda mu ggwanga lyattu Uganda nakutegeezezza nti olw'ennaku z'omwezi ziri lumu lwe lunaku olusooka mu mwaka guno ogwa 2024 lwe lunaku olusooka mu wiiki eno esooka mu mwezi ogwa January era ne mu mwezi lunaku olusooka. Kitegeeza ki ebiseera ebisinga obungi naku zijja luyinza okujja nga luwo ku lunaku lwa mukaaga n'ogamba nti luzze ku weekend. Luyinza okujja ku lunaku olwe Sunday n'ogamba nti nze ndi mukatoliki ndi Christian ku lunaku olwe Sunday sibaako kyenkola ne luzze ku lunaku olw'ebbalaza k'osobola okubaako kyotandika. Lwaki nkugambye nti oluwa mukisa nti olunaku lutuuse nga olina omukisa okuddamu okutandika buto. Togenda kuddamu okufuna mukisa kubaako kyokola mu 2023 ne bw'oba oyagala ne bw'onoosaba ne bw'onooba n'essente ezifaanana zitya togenda kuddamu okufuna mukisa kubaako kyokola mu mwaka ogwa 2023. Naye 2024 atandise olunaku olwaleero olina emikisa gyonna 100 ku 100 okubaako kyokola okuva na leero. Olina emikisa 100 ku 100 omwaka guno ogwa 2024 okukyusa byonna ebyaganye mu 2023 bisobole okubeera. Olina omukisa kuba olwaleero ye ntandikwayo. Kirowoozeeko omwaka bwe gwali gugwako mulina bingi bye mwateekateeka, mulina bingi bye mwawandiika, mulina bingi bye mwalowoozaako, mulina na bingi bye mwali mukuŋŋanyiza ensimbi. Naye olina omukisa 100 ku 100 olwaleero luno. Olina omukisa 100 ku 100 okutereeza ebintu ne bitambula nga bwe wabiteekateeka. Singa otandika leero, singa toddamu na kirowoozaako, singa teweewa budde. Ekyamazima simanyi bitongole bimu ebikola naye kyandibadde kikulu nnyo nti abakulembera ebitongole you use this day okosa olunaku luno olusooka wadde public holiday naye waakiri osobola okuyita abantu b'okulembera nabo. Kayinza okuba akabaga akatono, kayinza okuba ka meeting akali awo, eyinza okubeera home hospitality. Abantu abo noddamu n'obannyonnyola strategy yo ey'omwaka guno. Twagala kutambula tuti omwaka guno, twagala tutuukirize kino omwaka guno,
omwaka oguwedde twapulaninga bwe tuti naye leero lwe tutandika. Ekyamazima abamu mujja kujja mu ofisi zammwe ng'ennaku z'omwezi 15, abamu mugenda kujja ng'ennaku z'omwezi 8, abamu mugenda kujja ng'ennaku z'omwezi 2, naye nkutegeeza nti olunaku olwaleero lwe lwokka mu mwaka guno ogwa 2024 gw'olina omukisa okutandika ng'olina emikisa 100 ku 100 nti okyasobola kuba obudde obulina bwonna. Ennaku 365 olwaleero luno lwe lunaku olusooka, kitegeeza nti osobola okukola buli kimu nga principles bwe ziragira, n'osobola okubaako kyokola. Bw'obanga okyebase, mwami wo nga yebase, mutegeeze nti olunaku olwaleero lwokka lwalina omukisa 100% okutereeza famire yammwe. Abalina embeera etatambula bulungi mu famire, musobola okutuula wansi ne mugamba okuva na leero obumulumulu buno tubusaanyeewo, tutambule ennaku 365 nga tuzitambulira mu bondi ennene, bondi eŋŋumu, nga mukwatagana bulungi, nga mukolagana bulungi, nga buli omu afuba okulaba nti alina obuvunaanyizibwa bw'alina okutuukiriza abutuukiriza. Olunaku olwaleero lwe lunaku lwokka oluku 100% nti ntandise leero omwaka ogenda okuggwako nga nsobola okuba nti nyina wentuuka mu bulamu bwange. Ebyokwekwasa bingi twekwasiza mu 2023, tunenyeza abantu abala mu 2023, tubadde banafu mu 2023, tetufuddeyo mu 2023. 2024 okutandika na leero lutandise nga lumu, nga lunaku lwa baraza, lunaku lwa Monday lwe tugamba mu nteekateeka ffe ey'okukola lunaku olutandika wiiki mu kukola. Ekyamazima olina omukisa okutuukiriza byonna byagala okutuukiriza mu 2024. Abagenda okubituukiriza era bonoolaba nga babituukiriza, olina ennaku ze zimu nabo, essaawa ze zimu nabo. Tewali agenda kuba na budde bungi businga ku budde bwa munne, wabula kigenda kubeera mu kusalawo kwo nti obudde bwo ogenda kubukolamu ki. Obudde obulina ng'omuntu omulala yenna. Kati waliwo eyeebase ku lunaku olusooka mu mwaka nga kati yeebase. Waliwo agambye nti nze kati kangende mu bbaala olunaku olusooka mu mwezi ngunywe ekiba kibe. Waliwo kati ali mu kuteekateeka agamba nti pulaani nga bwe nagikuba mu mwezi gulinga ogusembayo mu Desemba w'omwaka 2023, kakati njanjuluza leero. Abamu bali mu ofisi batandise ozisetinga obulungi, goals batandise ozitipininga ku bisenge, mu nnyumba zaabwe, ku mmeeza zaabwe kwe bakolera, kubanga lwe lunaku olusooka mu mwaka. Amaanyi g'okozesa, bannaffe abamu bavuga emmotoka mumanyi ng'olinya olusozi, ebiseera ebisinga obungi tolinda kulutuuka wakati olyoka otandika okukyusakyusa oba oli awo okutetenkanya emmotoka ebeere n'amaanyi. Amaanyi g'otandisa ng'olusozi olutandika gakuyamba kinene okusobola okulutandika paka lw'olumalako. Bw'otandisa amaanyi agalimu otulo, agalimu okubongoota, agalimu obunafu, agalimu okwekwasa, ekyamazima era omwaka gugenda kubeera bwe gutyo nga bw'otambula. Bw'otandisa amaanyi amangi olunaku olwaleero, omwaka gugenda kutambulira bulungi. Naye nkutegeezezza njagala kigende mu bwongo obwo nti olunaku olwaleero lwe lunaku lw'olina okuba nga otandika. Ng'otandika olunaku, ekyamazima tolowooza na nnyo kiri awo ku ebyo biganye mu 2023, kubanga ekyamazima kiri nti byo byaganye. Tandika okusiima Katonda okuva na leero nti ndi mulamu, ndi mukussa, nsobola okulaba. Oli mulamu, olaba otegeera ebigenda maaso, olina amagezi. Sooka ebintu bya bulijjo. Bw'obanga ozukuse kimanye nti waliwo abatasobodde kuzuuka lunaku lwa leero, ekyo kisiime Katonda. Buli bw'otandika n'emmeeme ekwennyise, buli bw'otandika n'okucomplaininga, nodda mu kukaayana kwekubagiza, nodda mu kutunuulira abantu abalala, ng'obeegombesa nnugu, ng'obeegombesa bujja nti bambi abo bo Katonda ono yamuyamba, Katonda nze tonyambye. Nedda, sooka ne by'olina
oyinza okubanga ku makya wakedde nga wafunye ekyokulya ne bwe gaba mazzi ng'oganywedde waliwo atasobola kufuna mazzi ga kunywa olunaku lwa leero. Sooka osiima ekyo nti Katonda alina kyasobodde okukuwa. Osobola okuba ng'oyogera n'okwogera nga n'ebigambo ebyo ebigenda mu maaso n'okwemulugunya obyogeza kamwako. Waliwo atasobola kufulumya kigambo mu kamwake ne bw'aba nga ayagala okukifulumya. Oyinza okuba oli mu kutambula weemulugunya otambula olina ne wawasuze, waliwo atalina wayinza kusula. Kati gwe sooka osiime nti olina we wasuze. Okusiima kuno tukwogera nga tusiima eri Katonda ne tusiime n'abantu be tubeera nabo ewaka. Ekyamazima oyinza okuba olina omukozi ng'omukozi oyo akutawaanya buli lunaku, naye byasobodde okutuukiriza byo bisiime, kubanga oba oli awo singa yakutta dda gwe ate omuntu akufumbira emmere buli lunaku gy'olya, lwaki tosiimako ekyo kyokka nti mwaka mulamba tugumazeeko ng'ono omukozi afumba emmere gye tuli ewaka naye tetufunye buzibu ku mmere ye gy'afumba, tuli balamu naye nga gye tulya buli lunaku. Siima ekyo ekitono. Kutegeezezza nti oyinza okuba oli mu complaininga oba kwemulugunya naye ng'oyimiridde ku bigere ebyo, waliwo atalina bigere. Sooka osiime nti Katonda wange weebale kubanga ndi mulamu, weebale kuba nsobola okwogera, weebale kuba nsobola okulaba, weebale kuba nsobola okuwulira, weebale kuba nsobola okutegeera. Ntegedde ebinyize mu 2023, ntegedde ebiganye mu 2023, 2024 njagala tambule bulungi. Weebale Mukama oli w'amaanyi. Olaba akuyisiza, kale ebikunyize naye ate abikuyisizaamu. Gw'ogamba lwaki tewafiiriddeyo eri? Bo abaafiiriddeyo mu 2023 balina kye baamukola? Okwebaza Katonda, Katonda okumutendereza, okumusinza nti olunaku olwalukedde ng'oli mulamu, otandise omwaka, olabye olunaku olusooka mu 2024. Olunaku olwo olabye olusooka mu 2024, kikulu kisiime Katonda. Alina ensonga lwaki olulabye, era nga bwe nakugambye nti 2024 olunaku olusooka osobola okutandika n'okukkiriza, osobola okutandika ate n'otambula obulamu bwo ne bukubeera bulungi. Omwaka gumaleeko ng'osiima nga weebaza. Mu Buganda wano tugamba nti etasiimwa ebulwagiwa, etasiima ebulwagiwa. Bw'oba tosiima ani agenda okukuwa? Olaba ne okuwa buwi mmere. Abazadde balina obuvunaanyizibwa okutuliisa emmere waka abaana bato, naye bw'akuwa n'oteebaza, omuzadde bw'akuwa emmere n'otasiima agamba komyawo emmere yange. Kakati olina by'olina ne tosobola kusiima Katonda lw'ebyo by'olina, kitegeeza nti ogenda kukaluubirizibwa nnyo oba oli awo n'okulaba progress mu bulamu bwo. Osobola okutambula n'ova gy'ovudde n'ogenda ku mulimu n'osigala ate ng'okyakomplaininga, naye Katonda akuleese paka ku mulimu nga waliwo abafiiridde mu kkubo awo, waliwo abafunye ebizibu mu kkubo awo. Lwaki togenda maaso na kumwebaza? Siima ate n'abantu bobeera nabo basiime, n'oyo mukyala wo gwobeera naye gomaze naye emyaka 2, ogumu, ewiiki 2, 3, emyaka 2, emyaka 5, musiime nti abadde naawe. Tobadde mutuukirivu nnyo, naye abo b'otambudde nabo abakugumiikiriza nabo basiime. Gy'okoma okukoma okusiima, gy'ogenda okukoma okufuna amaanyi. Okusiima kuwa amaanyi amapya, okwebaza kuwa amaanyi amapya. Abo abakwetoolodde bafuna amaanyi amajja n'ebirowoozo ebyagala okukuyamba, ate naawe ng'omuntu weeyongera okuba nti ofuna amaanyi amajja singa osalawo n'osiima. Nkwegayiridde buli lunaku siima Katonda, buli lunaku siima bobeera nabo, buli lunaku naawe gwe kennyini ng'omuntu weesiime. Ojja kulaba ng'ebintu bikyuka. Gy'onookoma okuba nti toweesiima, tosiima bw'oli nabo, teweebaza Katonda, obulamu ng'obutwala ng'ekizibu, bugenda kubeera kizibu mwaka gwonna 2024. Kirowoozeeko, siima ekyo kyosobodde okuba ng'ofuna, ogenda kulaba embeera ng'ekutambulira bulungi. Bw'onodda mu mbeera ez'okugamba ono oli biri gwe noonoonye ebyekwaso okusinga okusiima by'osobodde okufuna, kiyinza okubeera ekizibu okwongerwako. Kuba bw'oba tosiima nga tokkiriza nti ebyo by'ofunye obifunye lwa Katonda, lwa kwagala kwe, lwa kisa kye,
ajja gamba nti oba oli awo nyina bangi ab'okulabirira kansooke ntereeze bo. Omwaka gwa 2024 guyinza okujja n'ebizibu bingi. Ekimu ku bizibu kyenyinza okunoka lunaku olwaleero kyekizibu eky'obulamu. Tulabye 2023 bannaffe bangi nga bava mu bulamu bw'ensi eno nga tebafiiriddemu kintu ky'oyinza kugamba nti oba oli awo agwanidde akifiiremu. Abamu bafudde mu ngeri y'ekibwatukira, abalala balwadde, abalala bafiiridde mu ntalo. Tuba twogera ku bannaffe abali e Gaza, bannaffe abali mu Ukraine. Ekyamazima n'amawanga malala abantu bafiiridde mu musisi, abantu bafiiridde mu accident. Twafiirwa omu ku bayinginiya baffe wano mu accident, akedde kujja kukola n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Kwabo bonna abavudde mu bulamu bw'ensi eno, oba oli awo basobola okuba nga bandibadde ne muguno beetaaga okubeeramu, kuba buli omu yeetaaga okubeera omulamu, tekisobose. Naye ng'oggyeko embeera oba oli awo gwe talinaako kusalawo ng'eyo accident, otalo olujja nga si gw'osazeewo olujje ne lujja. Naye waliwo embeera ey'obulamu bwaffe gye tusobola okufaako. Waliwo ebintu ebimu ng'ekyamazima weetaaga kukitegeera butegeezi. Bannasayansi naddala bakola ku nsonga z'ebyobulamu batugamba nti bye tulya kikulu nnyo. Gweoyinza okusalawo n'ogamba nti ekijja kijje, omwenge n'ogunywa okuva ku bbalaza paka ku bbalaza. Teri akuganye kunywa mwenge gwo bw'oba oyagala okugunywa. Naye bwe guba gukosa obulamu bwo, bwe guba guyina kye gukuleetako ekikyamu, wandigwesonyiye oba n'ogukendeezaako. Waliwo ebintu bye tukozesa nga buli kaseera byongera kutukendeezaako chances zaffe ez'okubeera abalamu. Twagala okubeera abalamu tusobole okukola bye twagala okukola mu 2024. Naye waliwo ebintu ebikendeeza ku bulamu bwaffe ng'ate tubimanyi bulungi. Ebisooka bye bintu bye tulya, tumala galyaguzibwa nga bwe tusanze. Tetufaayo, tulina bye tufaako ebitali serious, naye twerabira nnyo okufaayo ku nsonga y'okulya. Abaana bo baliisa ki? Ewaka olya ki buli lunaku? Gy'ogenda mu restaurants biki by'osaba okulya? Birina buzibu ki gy'oli? Otegeera obulamu bwo gwe ng'omuntu. Batugamba okwekebeza buli kaseera, okumanya status yaffe. Endwadde nnyingi oba oli awo zetusuubira nti tuzinaako ngeri yonna yakuzeewala, ne waliyo n'ezo ze tulinako engeri y'okuzeewalamu, ng'obulwadde obwa mukenenya. Batugamba nnyo enteekateeka y'okukozesa kondom. Batugamba nti oba tonnaba kutuuka ku kiseera kifumbirwa togenda mu maaso nakwegatta mu bikolwa byakwegadanga. Twogera eri abaana abato batanaweza myaka 18. Ne twogera ku bwesimbu oba ku bwesigwa mu bufumbo bwaffe. Abalina aba multiple partners okukyegendereza kuba kya bulabe. Ekyamazima omwaka oyinza okugutandika ng'oli mulamu, gugenda okuggwako ng'ebintu bikyuse. Olw'ensonga nti wakati awo olina engeri gy'olagajjaddemu ku bulamu bwo. Obulamu kikulu. Okufuba okulaba nti obulamu bwo obukolako kigenda kukuyamba okuyita mu mbeera. Ebiseera ebisinga tunoona ensimbi nnyingi mu kwejjanjaba, mu kujjanjaba famire zaffe, mu kujjanjaba bakadde baffe, naye ng'oba oli awo byandibadde ate oba oli awo bisobola okusalibwako singa oba wafubye nnyo nga bw'osobola okuba nti weekuuma ate obulamu bwo ng'obutwala nti bwa mugaso nnyo 2024. Tugenda ku mulamu bwe tudda, waliwo ebintu bira bingi bye tugenda okuba nga tukwatako okulaba nti tuyita mu 2024 obulungi ate tumufunemu nga agwako. Tukomawo tovaawo.